Ebyomuyimbi Sheebah kalunji byeyongedde okutusobera embeera bweti bweri ye weninwaji kwoteeka ne vinka basongeddwamu olunwe ebyo bino mbikuleetedde ate era ku nsonga za Prima kardashi okubeera nga yavuddeyo wa Mr. Henry ate olowooza Jostedisi yamusigudde bwino yuno n'amawulire amalala mangi gabeera wano ku Clarity Source 256 n'enkwaniza gwe omulungi atugobeera negamba okola kyomanyi nnyo okubeera nga wafuna ensibuko y'amazima mu ggwanga Uganda. If it's all about your celebrities agatambula mu ggwanga Uganda even around the globe ffeka boolina okwesiga gwatanaba subscribing please subscribe notification bell togyerabira comment section ebeera wansi awo video okugiwa ka like ekibeera ky'amakulu nnyo olw'okutuleke tubeere nga tutandikirawo omuta information emabegako omukulu Justin yagenda n'atulaga omukyala n'atugamba mbu oyo bwe yali atandise okubeera naye era ne batandika okukola ebintu ebyali byefaananyiriza ku ebyo Prima kardashi ne Mr. Henry bye baali bakola. Munnange twabadde tuli awo ng'ate Justin tazzeemu ebya co-parenting abo ku birthday ya Soraya beekubisiza ebifaananyi ne Prima ng'obbanga tini nnyo Prima kajjabeere ng'avaayo eri e Dubai n'omukulu Medimo nga beekubisiza ebifaananyi ebyaleetera abangi okwogera obwamaama nga bagamba nti omukyala ono yandibeera yagabya ebintu bya Mr. Henry. Munnange twabadde tuli awo nga buli omu unfollowinze munne ku social media handles Mr. Henry ne Prima naye wetwogeera obufaananyi bwatandise doyita Justin essanyu lyokka lyayina bannange lyamwokiwagonja yavuddeyo n'apostinga ku Twitter handle ye n'agamba bannange mpulira essanyu bbitirivu nze mundeke n'okundeka essanyu lyannina sirifunangako bukyangambaawo naye nga mu kaseera kayogera nga bwawulira essanyu munnange ke kaseera ke tulimu ak'okubeera nga Medimo yaleetedde okwawukana wakati wa Mr. Henry ne Prima kardashi munnange twabadde tuyawo ne tutandika okugamba nedda ensonga zino tetugenda zikwata nga wetuziraba kubanga omukulu ono alabika yasiguludde mukyala wa Mr. Henry yadde nga ne Mr. Henry yamubba ku mukulu ono Justin yali ayagala kukola revenge ne tunonyako ku mukulu Ismail Access bw'ati bwe yagambye alikasi tulaba nasimanyi kyatejjasi kyogezanga n'oba n'omukazi yazaaledde abaana n'abakulekeranga bakulu n'ogamba mulimu laava akulimba anoonya kkubo anoonya basajja babiwago jjukira mukazi waabeera masavu aba ayagala nnyo okuba modo naye olw'okuba tasobola kuddayo kweri sayizi aba anoonya omusajja abalina ekifuba ekisitula yingini ng'ekifuba kiri kiti ng'agenda mufuula ka sipayisi amubuuse naye mu bbanga naye nga gwe gwe yawa omutima ate onywa bunywisisha na bbiya nawe olina olubuto lw'omu maaso alina akabina teri ayinza situla munne olaba we babbye omukazi wa muddo awulira ng'omumanyi gwe babbye muteekaawo omuwala tavanga Afirika babawala ba Afirika bakitwala nti waalinnya ku nnyonyi is free to do everything era mubalaba lwayambala ku G-string n'atambula mubalaba lwatuuka mu America n'atta ebifaananyi ng'ali bukunya mubalaba lwatuukayo n'avuga ku bipikipiki. This is when their mind goes out of Uganda. Gwe ng'osigala eka ng'okola ku leediyo ng'agenda asanga ba socialite ate lusi tebalina nno siiti naye bayina emiwula ng'oluyimba lw'abakatale yandikando tosobola buuza mukazi nga yakusinga ssente nti okola ki bifaananyi ki bino omutima kagukulume bw'olonda ekkubo bamugambe mu nnyumba bagobemu ate nga gwe omwetaaga togendanga ku TV ng'olasanalaasana mukazi anjagala nnyo kati akwagala oliwa ali musajja sajja ali eri emikono bagitadde mu ki mwennyini mu makkati bagazi balina enkwawa basitula ebyuma sebo nga wakaate oluusi abanawambwa yinza osanga nga gwoyita n'ow'amaanyi naye obwavu buluma bakutwala e Dubai luli n'osanyuka nnyo ku luno kabakuleke genda obeere ne banno omukazi alina amaaso agali mu ngalo omulabirawo gw'olowooza ba mukwano oba olowooza kyawedde. n'omukulu Mr. Henry yayongedde okuggumiza ensonga eno bw'ati Don't waste your precious time on people that do not return the favor. Love is a two-way. Oyina okunjagala nange nenkwagala. So what I'm saying this week is have some self-love. Omuntu wabanga akulaga nti tavaayo gyali soko omwesonyiwe. The right people will come. This is what I always say.
sigala mu kaleeni ko. Do not try so hard to please people. Kola ekicho, and then the right people will come to you. Fe ezo tezibeera ndowooza zaffe gobera mulimu gwaffe okunoonya information mu buli kasonda tugikuwe gwa mulungi osobola okwesayirawo ebintu obiraba mu sayiri ki ebino byonna bituusewo nga bagamba mbu Jostedi alabika yazzeemu n'akima ebibye yazzeemu n'atwala mukyala Prima kardashi n'asobola okubeera nga yamwejja ku Mr. Henry webadde bamaze akaseera obwebito biriiko sayidi eyo munnange nze omulimu gwange ngukutuusizzaako amawulire go nga kuwadde enjagala mbeere nga nkujjayo nkutwaleko ku sayidi ey'omukyala Sheebah kalunji munnange minisita oyo gwolaba amanyikiddwa nga Madamu Acheng yagambye nti abayimbi tebaddamu okugenda ku masomero era n'aleeta n'ekiteeso ng'agamba mbu bagobebwe okubeera nga bayimba ku masomero ensonga ye nga ye omukyala ono gy'awaagamba mbu abayimbi bambala bubi kyokka ate nga abazadde babeera batuta abaana baabwe ku masomero kuyiga morals and values naye ate kibeewuunyisa nnyo okubeera nga abayimbi abambala mu ngeri etali decent yadde n'omulundi n'ogumu bagenda mu maaso n'okuyimbira abaana baabwe mbu ne bakopa ennyambala y'abacelebrities kino yakyogedde ng'asonga eno mu bayimbi nga Sheebah kalunji mukyala Winnie Vinka Cinderella Sanyu n'abalala abambala mu ngeri eyo nga bwebamanyi bacelebrities abakyala bambala mu ngeri ebawa emirembe kyetutavumirira ffe buli muntu waddembe okwambala nga ye bwawulira bwafunira emirembe naye ate ye minisita yagambye bwe kubeera kusanyusa abaana we babeera tebasobola kukyusa mu nnyambala yaabwe babeere bande okubeera nga ate bagenda mu bifo bineno eby'amasomero ate n'abaana nabo babeere bande okubeera nga bagenda mu bifo omuli abayimbi bano abambala mu ngeri ng'eyo eyo ndowooza ya minisita tebannaba kubeera nga bafulumya etteeka tulabe okusalwawo balinabeera okubeera nga bayimbira abaana nga tunoonyereza bitambudde bitya okuteeseganya kutuusewa ffe tujja kubeera tubikutuusako kuba nga toyama okubeera nga if it's all about information obeera weesiga clarity source 8256 njagala mbeere nga nkugjayo mukwano nkutwaleko ku sayidi endala munnange twejja ne tukutuusako story nti omukyala amanyikiddwa nga Irene Ntale yagenda n'avaayo n'agenda ku Twitter handle ye n'agamba nti engeri gye muŋŋamba mbu nfumbirwe nve ku luggya munfunire omusajja munnaye ne tutandika omuyigo tunoonya omusajja ayina ebisaanizo obaoliawo ebiyinza okubeera nga omukyala Irene Ntale mubimukoleera munnange twabadde tuli awo kumva omukyala atukuba kimmooni oyinza okwebuuza ki ekigenda maaso omukyala ono wetwogera yabadde ku photoshoot nga photoshoot munnange ya lubuto nga wobimanyi ba celebrities bakola ebintu ebyo mukwano n'omukyala ono yabikoze nga wolaba ebifaananyi ebyo nawe kennyini osobola okugenda maaso n'okubeera nga weesalirawo n'olaba nti mazima ddala omukyala Irene Ntale ali lubuto munnange ebyo byonna ffe tetulinaako buzibu kubanga obwabeera yafunyeyo omwana munne kubanga ne maama we munnange yamugamba mwana wange Ntale lwaki tofuna omusajja era wabeera nga yasobodde okubeera nga ate afuna ensonga eragira ddala nti omusajja wali kwe kubeera olubuto ffe tugamba congratulations to you the beautiful Irene Ntale okubeera nga ogenda beera mama thank you for adding another life to earth. Yes, that's all that we have for today. Webale nnyo omulungi atugoberedde okuva gye twatandikidde okutuusa wano okola kyamaanyi nnyo gwe tanaba subscribe notification mubeere bulungi.